Dr. Jose Chameleone atakoga atagejja wenjogerera mulwadde muyi eby'omuyimbi Dr. Jose Chameleone bibadde bitandise munnange ate okusaasaana ku mikutu egy'enjawulo nga kigambibwa nti imbu yandibanga munnange ate obulwadde bumuzeemu bye ngenda okubeera nga nkubuulyako ku maaso awo ku sayidi y'emu ye King Saha asimatuse munnange ate naye obulwadde abadde sayidi eno wakaawe wali wonna okubeera nga atereera ddala omuyimbi munnange ate King Saha bampita Jaminati sinzira ku Jaminati Yogi mu byonna kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kakati nno munnange nzikiriza nsooke ntandike ne Dr. Jose Chameleone munnange nno olugambo luli mu kugenda mu maaso okusaasaana ku mikutu egy'enjawulo. Dr. Jose Chameleone atakoga atagejja wenjogerera mulwadde muyi ali ku kitanda katungulu mbeera nkusazeeko mujjukira endwadde ezaali zuluma Chameleone atuuke n'ogenda mu Amerika afune obujjanjabi obw'ekikugu kirabika endwadde zizzeemu ne zimukwata wenjogerera legendary ali mu mbeera si nnungi ali ku kitanda era woba omanyi Chameleone omwagala nnyo faani wo oli faani we musabireko muteeke mu ssaala omusajja ali ku ndiri ku Dr. Jose Chameleone jjukira nti nno gyebuvuddeko President Museveni yavuddeyoko wali bwe babaddekoko mu kuggulawo alubamu ye esayidi eyo n'ayogera wali obubaka bwe yabadde ali mu kwogera n'agamba nti nno Chameleone oli mulwadde kw'ossa ate n'ebirala bye yayogedde awo esayidi kakati nno wano nno we wavudde munnange ate olugambo oluli mu kutambula simanyi oba bituufu munnange naye byonna byambu naye nga wekinaaba munnange nga kituufu ngenda kubeera nga ate nga nkubulya munnange ate ebinaasingawo naye nga wali byebyo nno munnange ate ebibadde bikyagenda mu maaso okusaasaana kankwongereyo ko wali ne King Saha nno gye yeevuddekoko naye mu nnaku nga ntonoko emabegakoko wano naye abadde mulwadde munnange nga akyafuna munnange ate treatment ndabyekoko obutambi bungi nnyo obw'enjawulo nga bulaga nti nno mulwadde naye nga oluvannyuma munnange amaze n'ageetingako welo wali ndabyekoko akatambi ng'ali ne maneja Saamu Mukasa nga bogezaako okulaba abadde ng'ali ku byankati kawali ka watermelon nkugambye kalungi nnyo omukuzaamu munnange ate omusaayi. Akabaddeko ko wali ng'ali mu kakoona ku sayidi y'emu n'ebitambula ku muyimbi munnange ate King Saha yakavaayoko n'ayirizinga oluyimba lwe munnange ate actually title tenvudde mu mutwe sirumbe ya exactly yeyo munnange ate title kasita obeera nga tonnaba luceekingako genda kati ku YouTube channel ye munnange ate oluceekingi naye nga wali munnange avuddeyoko wali n'alaga ettabbu abadde mu maka ge wali jjukira nti nkugambye nti yakabeera ng'agetinga welo wabula avuddeyoko wali n'asharinga akatambi kano nga boogezako okulaba abadde mu byankati kawali ng'ali mu kubifunakoko nga boogezako okulaba akatambi ako. Bwakemani bongo mafilimi afya special vya usiku bungi baboyi baboyi abagaga gye balina boyi nene embogiraba embwa ya King Saha boyi mutegeera boyi yategedde mu kabaka mwali mu kizimbe eri wane musone fit nomalo mukwatako mukwasi boyi embwetegeraba etegeera bakama bani Sizo zirindi kulabo olya naye eri mu kuduma yagala bikwatamu tuyina njala ndozo kirabe eriwamu eripo abantu baba nembwa nga nazigajigo bagolo paundi nene boyi nga wizo kamba batani tojanja nembwa boyi embwa yakutegeera kabaka buli mbwa yategeera mukama wayo nene yategeera mukama wayo boyi ate lero nakula swimming bakwasina maanyi Bwakemani bongo mafilimi afya special vya usiku bungi baboyi baboyi abagaga gye balina boyi nene embogiraba embwa ya King Saha boyi mutegeera boyi
yategedde mu kabaka mwali mu kizimbe eri wane musone fit nomalo mukwatako bukwasi boye mbwetegeraba etegera bakama bane sizo zirindi ekulaba olya naye eri mu kudumaaduma eyagala bikwatamu tulina njala ndozo girabe eri wamu eripowa abantu bamanyi embwa nga nazigagigoba bugobi bawundi nene boye nga oyinza ogamba battani tojjanja n'embwa boye embwa yakutegera kabaka buli mbwa yategera mukama wayo nene yategera mukama wayo boye ate leero nakuba swimming lwakuba sirina maanyi omuyimbi munnanga ate King Saha bw'atyo nno bw'alabiseko eside eyo gwe kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala